Memba w'olukiiko olufuzi olufuga ekima kya NRM ekibiina ekiri mu buyinza Sam Kahamba Kuteesa era nga yaliko omukiise mu kikolo ggwanga olukulu ng'akiikira abantu b'e Mawogola mu bufu bwe bumu ng'aliko President wa United Nations General Assembly avuddeyo n'asaba ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM okubaako enkyukakyuka z'ekikola mu buweereza bwakyo. Ono okuvayo bw'ati bw'abadde basinkanye ssentebe w'ekibiina kya NRM Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ezitali zimu. Sam Kuteesa avuddeyo n'ategeeza nti akadde katuuse okubeera nga baawula obuyinza omuli baminisita abakulembeze mu kibiina awamu n'abakiise mu kikolo ggwanga olukulu olw'ensonga nti bino bikosa nnyo obuweereza. Kuteesa ategeeza nti kino kyamukosa nnyo mukadde ke yaliko omuweereza mu kikolo ggwanga olukulu ng'ate memba wa SEC ng'ate alina n'obuvunaanyizibwa obulala. Kyagambye nti kyamulemesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa kale ng'akadde katuuse okubeera nga baawula yafeesi eno n'obuweereza obw'enjawulo. Ono okwogera bw'ati abadde mu luŋŋaana olutegekeddwa omubaka w'ekitundu kino Shats Kuteesa mu Sherure Namatovu bw'abadde ayanja enteekateeka ez'enjawulo zaakoledde abantu be eri ssentebe w'ekibiina ekya NRM. Shats Kuteesa mu Sherure Namatovu avuddeyo n'ategeeza nga bw'asobodde okulondoola enteekateeka ez'enjawulo eza gavumenti zeekoze mu bantu ab'enjawulo omuli n'enteekateeka eya Parish Development Model era ng'akizudde nti bannansi bangi bakiikirira abasobodde oziganyulwamu kale nga ke kaseera okusobola okubeera nga ebunyisibwa ekitundu kyonna. Era ne tutongoza emyoga ne tusuubiza ssente era bwenjogerera ebiina 9 ku 18 byakongerwamu emiliyoni 2. Ono era asiimye ssentebe w'ekibiina kya NRM olw'enteekateeka ez'enjawulo z'akoze okulaba ng'asobola okuvuunusa abantu okuva mu bwavu asobodde okubatuusaako amazzi n'ebintu ebirala. Kyagambye nti ke kadde okubeera nga byongera okulondoolebwa okusobola olaba nga basobola okusakira ekitundu kyabwe n'okulondoola enteekateeka nga zino. Ye ssentebe w'ekibiina kino ekya NRM Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'asiima enteekateeka Shats z'akoze okulaba nga asobodde okutuusa obuweereza bwa gavumenti ku bantu ab'owansi n'agamba nti kino kisanyusa nnyo era nti ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa buli mukulembeze yenna.
Ono era avuddeyo n'akuutira abantu b'e Ssembabule okugenda maaso n'okwaniriza enteekateeka za gavumenti era n'ozigondera. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.